Okay, ladies and gentlemen, it's yet another week of omwezi guno ogwokuna wasuzotya omulonkyali eyo bwakedde bulungi alhamdulillah tebwakedde bulungi kyetulina okukola isikuteeka musala mukama katonda akuyiseewo olaba ewakalubiriza and don't give up katonda yekka yalina solution y'ekyo ekizibu kyoyitamu. Welcome to the new week era nga nkulisaayo nnyo mu weekend eno ebadde empanvu. Welcome back to the show program similar to go telefone yafe ewa Kabaka wa Uganda. We are here to kickstart this week and welcome you back from the weekend. Tuli munaku z'omwezi munana bweddu lunaku lwa kazoba mwezi gwa kafumula mpa omwaka 2024 happy Seymour ndabyeko ku team y'omupiira fena we are here to kickstart your week and your Monday. Tabula batunda takawo tulina Buganda Kumbucha tulina Victory School of Beauty awamu ne Diaspora Connect bateka musede bagenda kuba batuvuga paka sawa zigenda kubeera. So welcome aboard. Good morning. Kale, twongera okubuuzaako nti wasuza otya. Program sumulula ku telefone yaffe tuba tuyingiddewo era nga tusookera ddala okukulisaayo Uganda yonna mu misinde gya Ssaabasajja Kabaka. Nkulikeeyo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Buli mwaka wabeerawo oluta oba enta ze tukuba. Turn up this time around ate mwasusse bususi ate bw'otunula ne obujjumbize mu bitundu ebirala ebitali wano buli omu yandyagadde okuddukako ng'asimbula Mmengo naye ate era bw'otunula ne mu bitundu ebirala mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka 18 bw'otunulako Abannayuganda bawangaalira mu mawanga amalala mwebale nnyo mwebalire ddala. Bw'otunula ku bitundu bye Uganda ebirala mwebale nnyo mwebalire ddala. Wasuwa Abannayuganda tebadduse. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekyo nno mbadde nsaba tuleme kudduka buddusi kinyumo. Mujjukire Ssaabasajja Kabaka ye munyenye mu kulwanisa buno obulwadde bwa mukenenya. Kaakati buli bwe tudduka bwe tutyo ng'ovudde mu kugondera eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka okutuyita okudduka wabula kitegeeza nti n'obubaka obutambulira ku misinde egyo tubuwulidde. Kaakati buli kimu ky'osobola okukozesa nga oli mu lutalo luno olw'okulwanisa obulwadde bwa mukenenya kikole. Waliwo okubyesonyiira ddala n'obiviirako ddala oba olwanisiza akawuka ka mukenenya. Waliwo okusigala ku oyo naddala nga tonnatuusa. Waliwo n'agamba nti bannanga abantu tebeesigika ng'osobola omuntu omulamu bannaye sema abantu baleke ng'osobola nze sisobola naye ng'osobola bannanga omuntu omulamu ng'okola ng'otuusizza emyaka debate egenda ddayo batinga ensonga eno nedda ate kati gwali okubuza abantu baleke neddwe atannatuusa biro 18 years gumiikiriza bw'oba okuze osobola okweprotectinga olw'ensonga ez'enjawulo tonnaba kusala wani gogenda beera naye oliawo ozunga tano oli mukozi wa safari oddeno neno weekuume kozesa akapiira bw'oba ng'oyagala katisetoli ng'otuusiza kwata omuntu woti yoono beera kwoyo omu ne baki omuntu ogenda okwenda ate n'ogamba nti tonnasalawo kufumbirwa kyokka toyagala kunyumira 10 tekisoboka amateeka tegakukkiriza okwekebeza okumanya otya woyi abasajja muyina enjogera eno oba oli mulamu nange ndi mulamu I know naye gwe kafigwe faana gyofaana akawuka kakuveewa mukebeza amaaso so atubebaza okutaninga bwe mutyo naye emiramu egyo tusaba gibatambulireko tusobole okutuka mu 2-3 gye twogerako ng'omulama tugutuuseeko pozi n'abalwadde basibe ne bannyabo tumire eddagala munnange nno woobufuna sebe tebankomerero ya bulamu osobola okusigala bulamu ne busigira ddala nga butambula ate gwe atannafuna tofuna tonoonya leka tudiringe n'abalina bamire eddagala tuba n'emboozi zaffe ze tunyumya eyo tojja ggwe kale nga tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okusinziira ku minisita w'ebyamawulire mu Buganda ow'ekitiibwa Kaziwe yanyinyonnyodde n'agamba this time round turn up yabadde nnungi nnyo era nga
kusinziira ku records eziraga bafunye ba participants emitwalo 12 era nga kits zokka zowalabye abantu bambadde buno bwe tubadde tutundanga wano bwavuddemu ssente eziri around 2.4 billion ate era nga mulimu ne ba partners abayambyeko Airtel, I&M Bank n'abantu basekino mu BBS tubadde bannamukago b'amaanyi nnyo mwawaayo ssente twogedde ku misinde gino thank you obako obwenjawulo era nga tubadde bannamukago abannayuganda abamu omanyi twagenda tufuna information yawo Katikkiro gye yatuwa yalaga Uganda nze kennyini nadde wali ng'abanja Ssaabasajja naye Katikkiro atuwa information agamba Ssaabasajja alina appointment y'omusawo amazaalibwa tegasobola tetujja gasaza because Ssaabasajja taliiwo kubanga ate era tulina omulamu omulala era emisinde gyali girina okubeerawo era kwe kutusindikira omusigire anaalinnya Nabaloga Agnes aflagize off emisinde gino era bwe kityo ensonga n'egenda maaso ab'ebitiibwa bangi ababaddeyo n'abakungu okuva Emmengo twalabyeko ku mulangira Wasajjawo ye muddusi oyo agimalayo tubeera naye girasinga saali mu kisenyiga na kifubafuba mwekyangwira ku lw'omukaaga kigwiranga ekisujja lya bebe bambi tutongatika ku lw'omukaaga nga siteewulira naye nali buli kimu ng'enteekateeka yonna ewedde naye atalwalangako omusajja ato abeerawo wayi abalina zinsurance nnyingi osobola okumungeraageranyaako wabaddewo nalengeddeko ku princess Asanga Lyambogo Katrina ne tulengerako era ku mulangira Semakookiro n'abalala bangi abaministers bannange waliwo ekifaananyi gwe Saimo tewali tweyongereyo naye nga tubakulisa bannayuganda mwebale nnyo mwebale ddala gwe nkusunye nkusunidde bwereere abantu abayambako ebitongole ebyenjawulo thank you so much for coming aboard mukulikireeyo naddala naye njogera n'abannayuganda ab'enjawulo abantu nga tuba interviewinga the most beautiful thing kyenasinga Uganda tebadduka buddusi Saimo ensonga bagimanyi lwaki badduka that is the most beautiful part of it so mukulikeeyo bannayuganda mukulikireeyo ddala tukolere ddala bwe tutyo by 2030 tulina kubeera AIDS free Uganda ate kati ekifaananyi ekyo by'oba okigirako nga bw'oyagala naye ensonga enkulu nti bwe tujja Emmengo ffenna tubeera baana era nekifaananyi kino kitujjukiza ffenna nti tusigale nga ffenna tuli baana bwe bulungi bw'ekifaananyi ekyo eri ku bali mu kifaananyi eri gye bazze mu kifaananyi naffe abalaba ekifaananyi nti omwana bw'ajja ewaka buli omu abeera muki mwana kaakati awo tuvuddewo